Yefe Tuggussa Enssonga akyusemu bana ye babbi mujja wange yampeereza okunondola kiki tobitwala bubi naye nga byakyusemu maama so otwekengeddemu mbekengedde saagala mmanya saagala kuba nduulu saagala genda ku poliisi sibamanyi bizibu wekiba kiganyi nanti bensasula onsanze nnongoosa nina omwana tannazuukuka onsanze nnongoosa wekiba nga kiganyi tugenda kuwa ennaku 3 ove ku nnyumba amateeka nga manyi banaye temulabanga bakazi ne mubanyooma amateeka nga manyi tosobola kumpa nnaku 3 tebalina mwezi gwa mabega gwe bammanja Yefe Tuggussa Enssonga Owaye angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyawo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebonnya twali twebuzeeko ne bakama bange bano naye kyamukisa mulungi nti leero tuzze okubeera nga ate tulina ensonga enkulu ku lwaki tuzze naye nga tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wano we tuzze tusinzidde sadi ze Kawempe eno wano Kawempewa Kawempe mbogosebo tusobola kutweyanjulirako omuntu ali eyo atutegeere Naam, amanya gange waswa Ibrahim Bakasambe, Director wa Wamato Estates Management Uganda Limited, tuli ku kyalo Kawempe Mbogo Zone. Okumpi n'omuzikiti gw'omulangira Nuhu Mbogo, awamu mu kifo kyaffe kino awali rentals zaffe, tulinawo ennyumba nga 5, naye mu bapangisa bonna be tulina 405. Tulinamu omupangisa ow'enkizo omu, atatusumbuwa, atatukubisa masimu, alabirira obulungi awaka, omuyonjo omuzibu, ate nga ku nnyumba zaffe aluddeko, gwe twagala leero naffe okusanyusa nga bwazze nga atusanyusa ebbanga lyonna ssebo. bagamba surprise Eri surprise era bw'aba gyali Katonda nga atusaasidde nga gyali munda egenda kuba surprise y'amaanyi nnyo gyali. Okay. Tuline ba Wamato Estate Management eno muko wange seba mbagama ono muko wange awunya nnyonyi muko tusanise okulaba mu Uganda sebo nange nsanyisa okusanga muko kansubire nti obulamu bulungi. Okay, plan ya leero tuzze kusiima omu ku bapangisa baffe ba tenants gwe tutambulira n'ebbanga ddene asasula bulungi wabuvunaanyizibwa ng'ate atuyambako n'okumaakuma abapangisa banne tusazeewo tujje tubeere nga tumuliwaadinga okumusasulako rent wa myezi 2 ennyumba ye badde ya $55,000 tusazeewo tumusasulireko emyezi 2 ye $1,000,000 yesebo so nga muli balungi kwagamba wempangisa ku nnyumba zammwe nembanga nsasula mu budde mumanyi ekitukolera twagisazeewo nti buli mwaka tujja kuddizangayo tenanti omu soba obozze soba mu Wamato oyinza okubeera mu Namukisa n'obeera nga tukusasulirako ssebo. Okay, omuntu ali eyo yeebuuza Wamato mukola ki? Wamato be baani? Kansabe manager waffe abeere nga annyonnyola Wamato be baani akunnyonnyola yono manager bamuyita ye yanjula ye mwennyini. Manager tusanise okula nango basinkana ssebo tusobola kutubuuzaako ku SB4 Media. Nsanyuse nnyo balaba era nsiimye nti muzze mutubuuzeeko amannya agange mpitibwa Namaweje Serena Praise Namaweje ababeddira ki? Namaweje tuba tweddira Mbogo era tuli Kawempe Mbogo oli waffe nga nkolanga administrative manager wano ku Wamato Estates Management Uganda Limited. Aba Wamato tuli ba property masters nga tudiringa mu renovation of houses, construction of houses and rent collection. Gwe waleese gonde ekirowoozo kino oba olidde mu company kibaddemu? Ekirowoozo kino twakiteesezaako ffe ng'aba kampani eno ne tusalawo tusiime abapangisa baffe omu ku bapangisa baffe ku birungi bye badde bakola like basasula ssente mu budde bayonja amaka gaabwe kwegamba ne tulaba nga twandizizaayo ku mwoyo.
kanzireke w'omukulu ono omupangisa gwe tugenda surprisinga ye akimanyiko. Omupangisa ono talina kyamanyi era tusaba nnyo abeere nga gy'ali naye waka. Right now tuli ku gate naye twagala tumusangeyo wadde takimanyi. Egenda kuba surprise, agenda kulabira ku mulyango gwawo ku shed. Tulumbe lumu oba naye mbadde nteesa nze kansookeyo. SB4 akoleki asookeyo tuleme tuyinza omutiisa waliwo nokuba ebbali asooka ku namba oli gwe nnengera yenna yasooka munda awo bw'oyingira booti eshede eriko obuuma ndowooza yali omwo omukyala temulimbwa asikaali waali naye ajja kukugulira kyemmanyi. Ennyumba zaffe singa ziriko security by the way. Kati kamala okusookayo then tumuyiyeyiye tusemberesembereko tuno waneeno. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Yes, kino nno kirowoozo gwe we nawe nanga oli eyo ng'oli mupangisa bananga apangisa batupangisaako amayumba mutuddizeeko nosobola ku nyumba y'omuntu myaka 5 naye nga ye buli lunaku z'omwezi nga lumu ayagala ssente ye mutuddizeeko muga nti SB4 nkwaddeyo emyezi 5 gya bwereere osasudde bulu nange nkwebaza okuzimba nengera abasumulula enviiri sembuyisa Owaye, angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibereko sabako. Kali nyabo. Kampani yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya mwana mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management balandiro naye esoko lindeko abaaye Omupangisa amuyitaani? Bamuyita Omera Morin. Omera Morin. Okay. Chala Omera Morin. Gutuzo olunaku lwa leero gwe bagenda okubeera nga baddiza katusabe bagambe yene ennyumba eriko zibbagala eriko n'ebimuli tumuyiyiza tutya manyi surprise abeeno Hello? Jeba le kwa nyabo. Kali nyabo. Wano wamchala Morini? Yes sir. Morini Omera. Okay, yes, kakati. Walo byakyusekyusemu ku nnyumba zino. Walo byakyusemu ku nnyumba zino. Era essaawa zino nze landiroodiwo. Badde nonya ku ssente za mwezi guno. Nnyumba zino zatundiddwa. Ne batatutegeeza. Anti zo tuzobategeeza. Kyobanga tutute ne kamera kuba nga tubategeeza. Byakyuseemu nze landiroodi mbale nsa ku ssente za mwezi guno banga basasula emyezi 5,000 omwezi. Nedda si bwe bakola ssebo kuba nze nali naakasasula ne receipt njirina. Ate era ebintu ebiba bikyuse banaye twasomako we muba mukyusizza gundi gavumenti yammwe mujja ne mutuyita ne mutugamba banaye ebintu bikyuseemu tutunze ne mutweraga. Tubadde tupulaninga si kutunale tubadde tupulaninga okujja okubayitamu mwenna abapangisa baffe abalungi tubayitemu tulabe. Si bwe bakola njagala ebintu nebigendera mu mateeka wadde ndi mukazi bukazi. Njagala ebintu nebigendera mu mateeka muzze ne kamera simanyi munnondoola. Nanti nkugamba Ndi mukazi nakyeyombekedde ndi single mother ninayo bajja bange manyi nti oba munnondoola kunzija mu mawulire. Nedda maama kiri bwe kiti ettaka lyaffe eppya ku nnyumba zino buli mwezi naku z'omwezi nga lumu tunoona ssente zaffe era tuva ku gwe tugenda kwoli buli mwezi naku z'omwezi nga lumu ssente bala tuzinoni so twali tusaba tuwe ku ssente ezo
bana ngaja ati ekigenda ndaba basajja na kamera basajja basente balandi tubamanyi tujja eyo balandi road tubamanyi nasasula dda ate ndaba kamera simanyi bannondoola byakyuseemu bana ye babbi mujja wange yampeereza okunondoola kiki tokitwala bubi naye nga byakyuseemu maama so otwekengeddemu mbekengedde saagala manya saagala kuba nduulu saagala genda ku poliisi sibamanyi nga bizibu wekiba kiganyi anti bensasula onsanze nnongoosa nina omwana tannazuukuka onsanze nnongoosa wekibanga kiganyi tugenda kuwa ennaku 3 ove ku nnyumba amateeka nga manyi banaye temulabanga bakazi ne mubanyooma amateeka nga manyi tosobola kumpa nnaku 3 tebalina mwezi gwa mabega gwe bammanja nabadde n'akasasula buvunaanyizibwa abammwe okujja wano ne mututuuza ne mutugamba bapangisa abaffe tutuusiza management okuva n'olwaleero ssente munaaziwa ono gw'ovudde mu kitongole ki nze mukamaawo nze kavuma nze mukamaawo awadde osasula bawamato si bwe kiri nsasula bawamato weebale nnyo ne receipts nzirinaye mukadde yazitaddewa sokoleke wakiba kiganyi ffe enkola yaffe anti kola bwoti kati tukwaddeyo eddakiika 3 kubira ku bawamato bakubuulire enkyukakyuka yazzeewo naye kampita bannamateeka nze bannamateeka nze bannamateeka aliwo tutwano ne poliisi wano zize ne bannamateeka kubeera katujje bakubulire byakyuseemu kuba abakulu omukyala mukambwe soko tukikwata empola musooke mujje bannamateeka bange baabano kubano waliwo gwomanyiiko wange sibitegeera ndaba musajja wa kazindaalo nze n'endowooza oba bannondoola oba mujja wange ansindikidde muntu angamba yerandi roodi omupya mukazi nakyeyongekedde saagala kunkyankalanya ayinza okuba ayinamu ka puresha kuba olina mujjawo balondoola abantu n'obuzindaalo kati randi roodi ojja otya okummanjira kazindaalo abawamato mbamanyi mama tuze yetaati ng'olwaleero ojja tusonyiwa mama alinamu ka puresha high blood pressure BP mojja tusonyiwa esente y'ekikazi omanya weeraga tosobola kujja buzibu otyo ojja tusonyiwa mama katuwetonde ku lw'omwami ono aleka teyakweyanjulidde muli bangi ndina kukankana saawa zino naye kendabye mwami wasa n'enguma tusonyiire ddala omanyi ono mumanyi mukulu gwobadde omukwasaganya sebo kati maama eno kampuni yonna evuddeyo ku lulwo era manager jangu wano kuzibu ki sirina mabega we bammanja nze ngezaakana bintu bivuddeko dda tugenda kubeeranga nga bakunnyonnyola wafa yenyini akweyanjulira akunnyonnyole ekyo nsonga etulese waneeno mukyala Morini tusanyusa okukulaba era twagala tutwala omukisa guno okwetondera okutuukako nga tetulaze ate omuntu gwotamanyi n'abanga yasoose okujja mu maaso go abantu baffe bano abalala betukola nabo abamu tobalabangako abamu wali obalabyeko naye munnange tulina kye twakujjulidde twagala tusooka okwebaza okubeera omupangisa waffe omulungi okubeera nga ssente ozisasula mu budde n'okulabirira awaka wano bulungi nnyo n'okumaakuma ku balala yangabirira ndi mukazi bukazi naawe tukwebaza munnange era olunaku lwa leero twagala tukujjulira ekijjulo era nga kya surprise manager yabakijjula manya gyakijjule manager akikulage era akwebaze kino oyinza okiyita ekipapula naye osobola okukikwatako faanana lisiiti zaffe anti lisiiti zammwe bwese bwe ziri Wamato Estates Management 1 million shillings 2 months rent
Nkirabye papa. Kakati manager sembera okuwali ebera kumbine manager nze mwenyini sembera biri twabivuddeko netugenda kugoba ku nyumba manager madam osobola okugira nga okwatako kakase kankana kubaawo naye omusajja ntiisizza ate fuluma ennyumba ate ab'amateeka ninga bagati nze mukazi wattu ngenda tandikirawo ate ebyalooja bosi waffe tetwagala kwokesa tetwagala kwokesa kasana so manager kati ffe ng'abawamato Estates Management Uganda Limited company tusazeewo okwebaza okuba ng'osasula rent mu budde n'okuyonjanga ewaka kuba abapangisa bangi tebayonja we babeera tubonaabona nabo tukwebaza bambi nti totuleetedde kwegobagoba naawe era tusazeewo tukuddize ku mwoyo tukusasulidde emyezi 2 ez'ennyumba Daddy nakulira mama enyama. Datwala n'abaana ku isomero babaira buddeyo nga womanya. Katonda abayikiseewo bana. Mwabale eno. Aye Katonda mulungi. Olunakulukeire bulungi. Amina neyanziza. Obadosa swanga nakoze mwezi buli mmeka. Twakaleka mukulu baswa. Obadosa swanga nakoze mwezi buli mmeka abadasasula nakoze. Abadasasula buli nga lumu nga asasula sente ze tasusanga nga lumu. Walone lwasasula emyezi 2 kuba bakanti akati omwezi ogujja nja kutwala abaana bange ku ssomero kati ekya rent kankijje mu ddiiro era nga kubira nti nno wamato kansasula emyezi 2 kubanga omwezi ogujja sijja kuba nja kubeera nga ebintu si birungi kuba nziza abaana ku ssomero nakuwa emyezi 2 so mama myezi 2 tosasula nga nte ndwike amina ogenda kuyingira mu kisiibo bulungi amina oliro sirina mpulira mpewuse kati akasente ako ngenda kuwaka abaana fees akasigadde ngulireko mama akanyama nange neekoleko ng'omuntu so abamato nga tuwumbawumba obagamba ki abawamato mbagamba mukama abawa omukisa bongere okuddiza abantu baabwe naffe tusiimye tubadde nabo ebbanga lyonna ate they understand it's just one call away nga bo bategeera okay manager omukyala katawunge omukyala mulabye essanyu abadde ne lyamu kiwagonja naye nga omukyala ono omukyala tutambule n'ebbanga lya myaka gigenda mu 5 naye temumukonkona asasula bulungi akubiriza banne ayina kye bayita communication so tuli basanyufu nnyo okuba nti naye asiimye kuba munaye omulala omwana akola ki n'atasiima okay obubaka obusembayo bwosobola okugamba abalabi baffe n'abatuuliriza eyo obubaka obusembayo bwengamba abatulaba ffenna wano ku SB4 Media ffe Wamato Estates Management nga kampuni yaffe tusangibwa Nateete Rungujja ku Makai Road. Wamato Estates Management tudiringa mu kumanaginga ebizimbe, parking, apartments ne tuzimba amayumba, tumanaginga sites ezizimbibwa n'okulinovatinga. Tu specializinga nnyo mu bintu by'okumanaginga apartments nga zino eno kati zino za mwami omwalirande ne bamuyita Ssekabira yennyini waazo abadde naffe emyaka kati 5 n'emyezi egigwamu era tatulinamu buzibu so tusaba abantu bonna abaliyo boba oyina amayumba gakutawanya gakulemya okumanaginga oyumbagana n'abafamily tebakuba sente zo jangu mu Wamato Estates Management tukubire amasomo gaffe mujagala baku screening nga gayitawo tuberenga tukumitinga boba tolunzo tusindikira omuntu natutwalayo ne tusayininga contracts ne tubanga tukola ki tumanaginga amayumba go tutwaleyo ka percentage akati n'ennyo ke tuba tujja okubuulira ng'otukubidde amasimu tumanaginga ennyumba mu Uganda yonna Mbale, Jinja, Kampala, wa buli wali amayumba tukola ki tutuukawo ne tubeera nga tusobola ogamanaginga omukulu omukyala abadde amanyi ggwe naye kaakati komuwaddeyo emyezi egyo yesebo
tomusibye ddala kubanga ayinza n'okwerabira n'ogamba nti obaka nigwiro kapoti nange nzimbe. Kye kisinga obulungi ku sayidi zombi. Kirungi ku sayidi yaffe nti tulina reliable tenant asasula obulungi. Ate kirungi ku sayidi ye nti alina abantu abasobola okumusiima. Kiba kya buli azamanya nnyo okuba nti omupangisa obadde naye emyaka 5 naye nga tomubanjangako. Kati calculating emitwalo 5 mu myaka 5 omupangisa abakuwadde ssente mmeka. Era njagala okumwebaza ennyo omukyalo oyo nti waliwo ekiseera omwaka guno nga gwakatandika twagamba nti katulinovating ennyumba zino kungulu ne munda. Era ndowooza omwana ali wali bakyali mu paintinga. Abaaliko abamu ne bagenda nga tebaagala bataataaganya naye ono n'agamba nze wano wenjagala okubeera. Ne bwe muba mwagala nzije ebintu byange mu kisenge mbiteeke mu ddiiro mulongoose ekisenge nja kikola. Omukyala n'abeerawo kugamba okumuwa ekirabo kino tulina ebintu bingi nnyo bye tutunuulidde. Era yayina enkizo eya waggulu ku bapangisa bonna 449 kubanga tulina abapangisa 405. Okay, toyanziza nnyo toyanzege Wamato Estate Management tuli mu tugenda kuyinga mwezi gwa enkya tutandika okusiiba. Abasiraamu baddiza nnyo mu kisiibo. Kino kikoze lwa kisiibo. Era tukikoze lwa kisiibo. Katonda ayina engeri gy'ateeka ekintu mu mutima gw'omuntu ng'okusiiba kutandise. Omutima omugabi gujja ku buli muntu. Wange muchwa musiraamu. Landlord nange nsiimaayo emyezi nga3 oba musiraamu. Oba omuyisa bulungi ajja kusiima. Oba omuyisa bulungi ajja kusiima. So omwezi guno gw'ekisiibo muddiza ddala abasiraamu. So omuntu ali eyo yadde si musiraamu naye mugamba ati omwezi guno gwe tugendamu ogwa Ramadan. Omwezi guno ogwa Ramadan nkubira omulanga abantu mwenna oba oli musiraamu oba toli musiraamu okugabira ku bantu abalala kubanga abantu babeera basiibye ekiro ne balya. Kati omuntu ali obubinga emisana asiibye ekiro talina gy'agenda kunoonya kyakulya kubanga budde bwa kiro ate ng'ekiro kyokka kyalina okulya. Kati tunoonye buli muntu yalina obwetaavu waali tubagabireko. Madam gwoli musiraamu? Nze ndi mulokole sebo. Kikkirizibwa musiraamu okuba omulokole? Kikkirizibwa bwekuba kugaba byonna bitonde bya Katonda tubiinako obuvunaanyizibwa equally. Kuba kati omukyalo oyo bwe tumuwewula omugugu gw'omanyi ki oba ayina abasiraamu abamufunirako. Kati bwe tuba tumuwa omudde guno omugugu waliwo omusiraamu indirectly oba directly agenda okuganyulwa ng'aganyulwa ku ye. Okay, tusemeyo ne manager tweyanzizza kankobaza ku lw'omukyalo ono tweyanzizza obaka bwesembayo bwesobola okugamba abantu abatulaba aba bakasitoma bammwe abalungi bakasitoma baffe abalungi aba Wamato. Bakasitoma baffe abalungi abali eyo nyongera okubakubiriza okwatagana obulungi naffe tuleme kwegoba sente muziweereze mu bwangu ku ssimu nga bwe twateesa mu bimanya ebisingakaawo tuleme kwegobagana osanga chance olumu erikwata n'obanga gwaddako ne tukuwa obukadde obusukka ne mukama kitegeera. Then ate omuntu ali eyo nga yali agadde okubeera nga abakozesa oba abe like akozesa Wamato. Gwe wenna ali eyo ng'olina ennyumba zo apangisa bakutawaanya baleete mu Wamato teyiwa Wamato tu collectinga rent oyo mu budde ne tusente zo ne tuzikuwa mu budde. Omupangisa yenna singa abadde ayinayo ebbaaja ze tuyita areas tumukwasaganya bulungi ne tuteesa naye ne tukola zi commitment sente nazikola ki nazikusasula n'atadduka nazo. Okay, waliwo olya neighbor woli ankubya akamananga naye mumuweeyo omwezi just neighbor engeri gye tuyingira mu kisiibo kankusabire Mungu akuleki Mungu akuwa omukisa oyo naye. Okay, tweyanzizza nnyo tweyanzege SB4 Media Tuggussa Enssonga. Madam kankuleke nze mbadde nkulimba sembeerako wano maama. So mbadde nkulimba sinze Landlord wo. Yes sir. Waliwo sinze Landlord wo okyali ne Wamato Estate Management be Landlord bo. Yes sir. Era toba kwakubuzaabuza
nti yakubanja Yes, nga babadde osasula nga baseewo emyezi 2 mu maaso zino gye bakuwadde ojja kuddamu osasule okuyanziza okubeera omupangisa omulungi. Nebaza mukama. Yesebo. Ku Gideon Peter Kale ta. sente kajja kubeerawo. Neyanziza. Oli muloko nayo tufumireko kayi. Kale. Okay, wamala kosa kamera nga buli jonze muzukulu wa Kabajja omugese bunya. Gwe yataza ba Wamato Estate Management ku screen ko namba za kweziri bakubireko balungi bawuliriza besigwa osoba kwasa apartment yo oba kizimbe ky'amaduuka oba nyumba z'abapangisa bajja kubeera nga ate bakukolera ebintu mu bulambulukufu besige kubanga nabo besigwa. Nze muzukulu wa Kabajja omugese bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Subscribe, liking ate era sharing. Bera bulungi weeraba. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange z'abapangisa kufuna kasente. Jibere ko sebo. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Wawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Yaffe Tuggussa Enssonga.